kyatuuka ekiseera nga Venom nkola kati ku showbiz nkola ku Mudigido ne Chakala eyantwala akola ku Shweta naye nze nkola ku eno n'eri kyali kizito nno era muganda wange n'ebiseera bye yaŋŋambanga kino kya bujja nja kutuuka nyiige kuba ndaba mukama wange akwagala nnyo nja kutuuka nyiige ekyokunyiga kya buntu nawe ddala okimanyi ekyobujja kya buntu kiri mu butonde era yabiŋŋamba wekaawe naye nandeka kuba yali kyali wange so ne kituuka ekiseera ne bagoba ba MC bonna ne basigaza MC Ranks Venom n'Owekayabwe. Owekayabwe bamulekawo lwa nsonga bawuliramu ku nsonyi yaleeta ono ate tusooka ate nga nange kinkwasa ensonyi buli lwentuuka mu bakama wange bagamba Owekayabwe yandeeta kijja kulikka bubi naye natuuka ekiseera ne nkigumira ne baŋŋamba oyagala fiirwa naye mulimu mwena tubate ng'omulimu ngwagala ne bamuta Owekayabwe bamuta yanyiigira nnyo nnyo indat ne kati ssaawa yaliyo tayogera nange yankyawa naye nga bwe naggambye nga ntandika simuyinaako mbeera yonna teri kibi kyayinza kunkola kyenkana kirungi actually kiyite kyeyampa oyogedde ekituufu yampa social capital yampa emikwano yampa empewo yampa obulamu kwaniriza ku Brown Skin Events YouTube channel erinnya nze MC Dero abantu abalikinga abasharing abakomenting mwebale nnyo okutambuza content waffe abana ba TikTok mwebalire ddala siro bakulekerawo kubebaza and of course keep on subscribing ku YouTube ogenda olabe video zonna olunaku olwaleero ndi n'omu ku ba hype men omanyi njagala mwawula ebintu bino waliwo MC ne hype man sebintu ebyo byawukana era mugenda ba mubitegeera bulungi so abantu abakuba mabaala this is your interview abantu abagala okuba ba MC omuntu ayagala nga DJ ononya hype man what makes a good hype man eno embozi gye tugenda kubanga tulimu olunaku lwaleero sirinzeka I'm with one of the greatest people mu industry is a media personality is an hype man ate era nga mu bintu bya event nabyo yenyigiddeyo ddala bulungi muzikirize omwami yeyanjule sigenda kubanga njogera na linnya lye njagala yike nyine asoke yeyanjule tuviire ddala welcome big man bulungi nnyo MC Dero the baddest the illest abatulaba ku Brown Skin Events bampita Ranks Venom yenze vibes lit monster atakuta mabeere mama teyanyonsa kimala mama teyanyonsa kimala nyonka bukulu ate mama walemerera okuyonka okuluyonsa obulungi n'okkuta mu buto mu bukulu oyonka tasobola kukkutira ddala mpaka oliva ku nsi eno so nonyongerako erya Nyash Boss olwaleero tugenda okunyonyola mu maaso awo Busagwa Ranks Venom balinjagala kutandikira ku Busagwa Venom akijjawa era ye Ranks Venom yaani erinnya lye nyine erinnya ekisooka ndi kya bugagga ky'Ebutambala kubanga Ebutambala tulina ebyo bugagga bisatu Ebutambala tulina ebyo bugagga bisatu waliyo nze entangawuzi n'emmira ebyo bugagga biri ebi ebiva Ebutambala so ndi kya bugagga ky'amannya Ebutambala nze Maweje Frank ndi musajja wa Mbogo era mu Maweje Frank waliwo omusajja omu eyantuma erinnya eryasooka nga nyingira industry nagezaako kwagala okuyimba nagezaako naye endongo muganda endongo ekuwa position so we nagezaako kwagala okuyimba nayina amanya gange waliwo omulenzi bamuyita Nectisa nezalika mu kyawo oba omumanyi yayimbanga hip hop tap rap so nemugamba njagala kuyimba olwokuba nalimu Planned Kid mbuto mami wange ayinamu ku busente sali Planned kire ekisembayo naye nga mami wange ayinamu ku busente ate nga nange kenyini akola mu restaurant nange kenyini nga mukola ki musokoolayooko nga mbeeramuko ku mutwala ate kati omwana ow'emyaka 7 kale 10 ayingidde 10 wabanga abeeramu n'omutwala babbo omutwala ogwedda guli
walinga mutwalo gwe okitegedde so isanezi ne muganja ala kuyimba nangamba gwani ntize maweje Frank nanga kati manyago mwe tugenda okujja manyago je ranks yantuma je rank mu kusooka era nasooka kuba je rank je rank olwa maweje Frank nga gaje mugange kati we nagira mwawo ngalizi buwala so kati mama wange nga namukufujjo mama wange ngamba akana kano bannange daruli inji buno busagwa bwennyini kana muteka busagwa bwennyini obusagwa si venom kanenga kanenga spice nga muka kanya kange ranks venom nasoka kirira mu muto wange bamuta June Smack last born MC muto wange nzirako omanyi family yaba MC last born MC so ne mugamba isanezi yampe inyoni nenjagala mama mpita nnyo busagwa olwefujo lenina so nantuma nane tuka spice nga bulungi ranks venom so Frank mumva ranks venom busagwa kuva ku mama nkumazi no funeria ranks venom ogezako kuyimba wano bitambula bitya mogezako kuyimba byannemerera lansonga ekituufu ekitone sakiina bulungi atenga industry ya Uganda yes banji nnyo abakirimu nga tebakiina kitone naye nga alemezaako for example sigenda kulumba naye ntandikirewo waliwo omusajja bamwita gladiator owa sifke management gladiator kitone sikyayina ennyo naye gladiator mukuba ntalina nnyo kitone kyenkugambe kinti Uganda osobola okuba nga tolina nnyo kitone naye olwokuba tolina akasimbi nogenda producer amalayo nofuna writer amalayo nogezaako okukola ekiyinza okuba nga ekirungi okitegedde waliwo muyimbi omu yagamba kaliyo kipaka mu gorofa nga webale nnyo eyo line ya Shiba nga bamujonkera ate talent naye kati talent ya Shiba bagipimanga lwokuba bweri yegejinga naye so bamupimiranga naye nga Shiba ali talented naye ekyayogezanga ekyo ekyaba abantu olw'omuntu gwe bamupimanga naye nti kale Shiba wakabi mulungi naye ndowooza naye wadde eka akimanyi nti gwe bamupimangako mulungi nnyo so kategedde so yensonga lwaki bamubyogeranga bingi bawulayini okubagonza jjukira Kamiyoni we twamwogeranko edda nti Kamiyoni agenda mu nnyanja Kamiyoni ndozo yemu ku ba genius be tulina mu Uganda ba legend ba top talents yakuba oluyimba lumu ntusirika bawoza nnyanja balabe balinga batasoma buli munaga kubanga atasoma nzire munjogera ebyo n'atwasirisa kadi ndoza Shiba yagireta mu ange eyo tubiveeko mwenesonyiwe kaliyo kipaka mugorofa kuba kadali bulungi nnyo ali successful Shiba byonoonya gwayogera mbusimanya Shiba time abiina asula munyonyo wano ngogende mulungu and the amazing thing she's back ate we yakomyewo mu industry n'akanga bangi as we talk now ndowooza tugambe saha yalina akati saha yabadde alina akati for a full year now naye Shiba we yakomyewo bano bambadde ennyimba yimbamu ninamu kahiti bonna yabakanze akasanyalaze k'abakyala konna si bakyala bokka n'abasajja bambadde awo kanywere nno kazi kakomyewo so weewo so mukugezaako kuyimba tebyagenda bulungi sayina nnyo kitone so nendowooza nti nsobola naye ng'ate n'ekitone kino ng'omuzungu bwagamba practice makes perfect so mukubeera ennyo mu ndongo nti nze siri just hype man nkuba bwe nnyimbamu ngezezaako kulowooza nti nsobola n'okuyimbamu kusinga abamu benda abawe mu industry benda yes sijja kuyimba sijja kusala naye waliwo abayimba benda banti ono bwe ntandika okuyimba anveeko buvyo tansobola so we tuli nsanyusa okubeerako wano mbagala nnyo abantu bange tuline Frank Maweje omutuufu mwe gwe mumanyi nga Ranks Venom anjagala kubuuza Ranks otandika otya industry eno serious business nti amalala hype man otandikirawo kakati nakula ne mto wa Bobi Wine
gwe bayita Banjoman ekamookyawo kumpi ne containers. Shout out to Banjoman. Manyi Banjoman namulabanga nnyo ewaffe enkote Mulago. Ajja n'ekimotoka kye ne kiparkinga kibakuntumye webale nnyo. Kale kankunyumize Banjo ye muntu eyasooka actually yasooka okuneesiga nti nsobola ovuga emmotoka nga sigivuganga kolokwa nabeeranga ku garage naŋŋamba gendo none emmotoka yange wa Henry Tigani yali abeera Luzira era ne kada kyabeera Luzira naye by then yalina we yabeera nga suwaali kati naŋŋamba gendo none emmotoka yange yali Mark 2 naŋŋamba gendo ginone ningenda n'akaana akato nga ndi muto ebyaddala nali muto ningenda nenfuna yanga munno ate nga gwenfunye yanga munnanga ate ye muto nnyo ddala tanana kyayinza kumpabula nti awo nodduseemu nga ndi muto nera okuba ndi site wano tubeera sharp kuva buto mutwe okweyimirira so Banjoman nenga nakolanga mu dduuka lye containers ezabeerangaawo ku ssomero bayita King of Kings Massa containers zijjukiraawo ne kati gwe wali muto nze kusingako so byebyo we nagiraba we nagera nenginona nengireeta Banjoman nakolanga mu dduuka lye kati kwe kwegomba industry mami wange nga alina restaurant awo kumpi ne Dream Studio ndi mwana muto nze ntwalira bajjeffe lutaaya emmere kuba Dream Studio yali y'amaanyi nnyo nnyo ngereeta n'abava Kenya yalina bwawayire yalina so nga bwente bwe negomba industry nga ndaba abayimbi banyumirwa emmotoka bazivuga nentandika okwegomba industry nentandika okubeeranga n'abayimbi kuva nga nkyali youth nga sinatandika fata sinaba nakubirowoozaako naye njagala kubeera kumpi nabayimbi kyobola omuntu omanyiza okugamba ave no mabaddewo mu industry naye nga mbaddewo nga sibiri nyingira industry ntya awo nvudde wa Banjo mbadde n'aba Firebase mbadde nabo bonna bampita muto waffe kuba ndi Wambogo nabo Bambogo ne bandeera nsula mu Dream Studio mbeera awo nga n'ennyimba nagezaako kuyimba nakubanga kituli mu Dream Studio era kyali wanga mita Tony Relax yamanyi aso bwe mbinyumyako binaso bitegeera bwe ntyo kati ntandika ntya okuyimba mu period eyo yalinga ekamookya nga muyimbi kikyaliwo Banjo yali nnyo kyaliwo nnyo sayina kyali wange kuba Banjoman yalinga bossi wange sayina kyali wange nga nze abayimbi Justin beegomba buli ajja mwegomba musemberera ojjukira Nisenro we yakubira ke kalimu kunanagira si Cinderella webale nnyo kati awo gwe nasooka okwegomba kuba yajja nandetera akayimba Banjoman yakola library kumpi awo Nisenro naleeta akayimba bannange nansembera n'atuula awo neŋŋamba bannaye nfudde ono si gwe ndaba ku TV nga n'ennyimba zaagala kunnema kusala ndaba star gwe male ndaba gwe nnengerera eri mulabako wano nentandika okuba nga nebyenkola sibitegeera nanga muvubuka kakkana kiki nsabye ennyimba zange ku CD biseera byali bya CD nga industry simanyi nti nigiyingira simanyi nti ndifuukako newendi wano ndi mu library naye era mba ndi mu line ya industry sina nnyimba zagamba ennyimba zaabwe nga nkyakola mu library waliwo omwana eyanze senseko yajja naŋŋamba yali mugisu sagala kulumba mawanga naye yali mugisu yaŋŋamba yampita DJ njagala onkubira akayimba ka Juliana okampe naye akayimba Juliana nga tayambadde nga mulimu omusajja atayambadde esaati ne mugamba kyokka nga ayagala audio kati ng'olwengezako kuba video saagala video njagala audio mukaga nalaba nti omusajja atayambadde esaati nga sikubye audio nga sikubye video nakuba video ndaba atayambadde esaati nkonvatinge oba nkategeere nkakuwe tamanyi title ane toli professional oyanga buli mulimu nno guli mu challenge awo nwe nategeera nti buli mulimu buli omwe yamanyi kyayitamu watudde so bwentyo ninyingira mpola industry so kali nyingira ntya nkuliridde abayimbi mbeegombye mbalabye
mazo kitegera nti omuyimbi si buli muyimbi nti alina oluyimba nti ali bulungi tandisa ogendako mu makini ndaba omuyimbi alina hit ali ku TV naye nga yesonseka ka hoteli kamundi n'asulawo nalabako ku omuyimbi bamuyita Tip Swizi ng'alina abayimbi abasula mu ddiiro lye ng'alina abayimbi gwolaba ku TV Tip Swizi nga si alina ennyimba ez'amaanyi naye ng'alina abayimbi abalina ennyimba ez'amaanyi bali ku TV basula mu ntebe ze basula mu ddiiro lye entebe bagyesooka bwesosi azereti yasula wansi eyakedde yasula muki neŋŋamba nitandika okumanya abayimbi tebali bulungi si buli muyimbi nti ali bulungi so nitandika okuba nga abayimbi sikyakitwala nga kikulu naye olw'okuba nti omuyimbi ekintu kyafuna oba MC ow'amaanyi oba yenna sitalina gy'ali social capital nentandika kuyingira olw'okuba nti neetaaga social capital neetaaga emikwano nenyingira bwento industry nyingira ntya nina muganda nga bamuyita Ziggy Power omumanyi Ziggy Power omumanyi simanyi oba omumanyi naye ojja mumanya Ziggy Power waliwo kyali omusajja bamuyita Angel Paul akola Favor FM ekyebandaawo community radio olwo nyimbayimba nga bwe nagambye akola community radio yawo ekyebando Ziggy yatandika okukolayo ng'akola show bagiyita bamusakata Angel Paul n'amugamba twetaagayo ku baana abalala Ziggy nga tayinza kutunula outside the box nga mu box mulimu Venom so nantwalayo nenkola show bagiyitanga morning show nayinanga talent y'okukyusa amaloboozi njogeramuko ng'omuzeeyi baba kati nga njogeramu ng'akaana akatoka kabanja ak'olugambo kati nga ndi mu show naye nga ndi creative nnyo jjukira community radio njogeranga muzeeyi Mukasa njogeranga Venom njogeranga kabanje akaana ak'olugambo so nentandika bwenti okuyingira industry nenfuuka presenter community radio so nasooka kuba presenter nga sinafuuka MC jjukira presenter yena alina okuba mu MC touch eyo so kadi Favor FM egamba egenda kukola anniversary ya myaka emeka nagendayo late nagendayo nozabula emyezi mukaaga bagende mu anniversary so tugenda ku event tugamba tuli bagamba pona tuli ba presenter naye tulina MC asobola kuyimirira nakola show yes like nabeera master of this ceremony so Angel Paul n'aŋŋamba tosobola nensooka nti sikikolangako n'akayimba kange bakaita Katogo Bromskin bona akakangamu sina tekalina copyright mujja kakangamu nga n'akayimba kange bakaita Katogo najja nayingira n'akayimba kange olw'okuba nze njagala pushinga kayimba njagala pushinga kyakuyimba okusinga by'oŋŋamba ebyoku MC-nga nenyingira n'akayimba kange era kali fane kalimu lu MC style biki so nensigalawo nenyumyako n'abantu ngeno abyenyumya baseka mbakutta attention bantunuulidde ngenda okulaba kuddawo nti mabega abayimbi bonna banneegayirira nange nzizaayo nze okategedde nina powers zino ntandika okirowoozaako event yonna nengivuga bulungi era mukama wange tuddayo Angel Paul n'aŋŋamba okimanyi oli MC oli nno MC waddala buli function eno egenda okubangawo nga ya Favor yegwe MC tetulina MC mulala bwente bwenfuuka MC bwenkitegeera nti nno njira MC kadate nga bwogenda ku show abayimbi ogenda backstage wali abayimbi nga 6 naye MC waliwo aba oba 2 MC sikayana sina gwe neegayirira ali MC aliwa oli agenze manju nze wendi jangu tuyitire ku gundi tebasobola yita muyimbi ayite gundi ate abayimbi beegayirira MC nemmanya n'amaanyi gange nentandika okuyimirira nyingira n'akayimba kange kati bwendi bwe nakikolanga nyingira n'akayimba kange okutandika session yange bwendi bwe nkivuga era n'akayimba abamu baakategeera nyingira n'akayimba hey girl nsaba mpe ku bibyo kizibu mpako masavu anti ndi mukapa nina muwogo olina ebijanjaalo kinsaba go right now tukola akatogo nga nyingira n'akayimba kange katogo kennyini nyingira n'akayimba kange okutandika okuyita abayimbi so bwente bwenfuuka MC
element y'okuyimba nengenda nga njivaamu mpola ndekera okuba nali neeyiza ennyimba zange ziri fani nga saagala nnyo kintu kiri serious. Uganda nyo teyagala nnyo bintu biri serious. Otukobeera ku favor okano ogambako kati n'okufata mwewala kati no favor saayina kirooto kyagenda ku radio yonna. Ngenda ku favor nga sina kirooto nti ndigendako ku radio ng'olwo ndikamwoca ndi omwo just ntwalirako akayimba kange jjukira Bobby nga bw'ate nnyimba oba omuyimbi omulala yenna batuwanze ne kwanza omumanyi promota kwanza ng'endongolo yakutambuza mukono yita mwakedi teeka ku library webale nnyo kakube kanveewo ngo kakuyemu gumu nfune n'obujulizi ngende mugamba omusajja so nga ya mukono webityo nga sifata naye wentandikira okwagala okufata mazo kizuulo omuganda wange yantwalayo ku favor ate no favor kankunyumize favor tetwasasulwanga wabula wasasulanga ba presenter wasasulanga emitwalo 2 ogisasula ku Monday n'okola mpaka Friday ya katukitwale nti yali somero kuba nayigayo era nze enjopo mu ekitiibwa mulamu wange yatandika career yange nga gwosasula emitwalo 2 okole wiiki era nga wojja ekinene nyakuleka mpaka lwakubiri watonasasula tobaako ku lwakusatu lwakuna lwakutano okiganye tosasudde so bwentyo bwentandika okwagala okufata nga muganda wange eyantwalayo Ziggy Power kiri kye nagambye mbonalina bingi ebyali kunze ng'okuva nga sho mukama wange ajagala kuba erina vibe jogera bino nkyusa amaloboozi nalinako n'omulaga nakolanga naye bamutadde Bilux kati ali Bulaayo ndi awo njiya nga nkuba n'ekiraka guntaliiwo Venom ye option ogateewo guntaliiwo so bwentyo naye nga sina kitsaina nnyo kirolo kyakufata ntandika okufata nga muganda wange Ziggy anyiize mugagga show yange gyayagala ndekeddeawo okusasula ebiseera ntandise olekerawo osasula tebandaba nga alina osasula sho njigattako kati ne ngamba okunyiiza mukulu wange kanve buvi ku radio sina kyensasulwayo oli muganda wange yandeetayo olw'obulungi bwange oluganda feva nenjivaako nimpumula nenziri eka ate nga nafuna ekya element y'oku MCing olwo nga nkuba microphone y'omukama okyomo buli wamu nga nfata naye nga mutwalo gumu kwebiri gye bampa nga nfata naye nga nze nina ekyenjawulo ngattamu kuyima olwo nga ngasseemu ka element kokuba nti ndi komiki siri just MC nga ngasseeko ka element kokuba nti ndi comedian nenfata kyali wange gwe nali nga ngoberera awo nga mwegomba nga yali MC kamukyo nga bamutegeera MC Malaria omumanyi Malaria ali awo Malaria nensoka nkwatamu ku nsawo ye nemukwatangamu nga nange nitandika okuba nga tugenda ku stage ffenna yasooka butanzikirizamu nitandika okuba nga tugenda ku stage ffenna nemukoppa nengattako abala omanyi buli wotuke wantu olina ekyenjawulo kyofunaawo obanga obwongo bwo butaddeyo sentandika okufatafatamu nenfata Malaria okukakkana nga ensawo yange yagiyina muwa ekitiibwa naye bikyuka okukakkana nga Malaria ensawo yakola ki yagiyina naye nga tutambula nga tugekisaa nangamba kituufu nsingako ogasseeko naye nga siri wakabi naye nga ye akikkiriza nti nkoze ki nyomu kanovidaka sebo kuba embozia tuline Frank Maweje aka Ranks Venom Nyash Boss awo tugenda kujjawo so bwentyo Malaria akwata ensawo yange kikyuseemu ebadde asasula omutwalo ogumu kati ninnye level 2 nga nkuba kye bayita drive mukama okyomu drive nga oli agamba drive yo ng'oyagala bagiwulire Ranks Venom chairman Moze wanzuulira omanyi Moze chairman Firebase nanzuula namanya ono omwana akuba microphone eya drive eyaddala ngenda mbasasa jukira nagassemu kali nti ndi
nkuba microphone ntuke wantu nensoka nchakala njugere ebigambo ebisesa abantu maro basisa nimba kwata attention nimba wa message sajja namanya no kigattako nenduka ekiseera nkuwa microphone ennungi nennyisaamu ku level nga ndaba kati bayayaana venomu drive nga zimanyi n'okujja 2 3 lunaku lumu zombi zikubi nemanya n'okulinnyisaamu abadde ku 2 mpaye 3 mpale mpene 5 ntandikira ku 5 tudda mu 3 nga n'ebiri kitundu ngikolera luninnya nenduka ekiseera nga drive njagalira ddala ssente nga wotampa 5 nkola ki ndeka nebbaala wotampaamu mitwalo 3 ndeka bwe ntyo bitandika okyukakyukamu olwo lwokuba ndi nali sisobola kuyimba ngattako omuyimbi gwe bayita Valley Music musembeza wano amuliramu njagala kuyimba akali yali ayimba naye njagala kya upgradingamu ate nga nange nali muwulya ku feva nga nenyimba nzikubamu nga tayimba bubi ali talented muteeka ku kiddo lwakuba kale abayimbi njagala mpitire wano okugamba ku bayimbi kana akantu njagala brown skin akatememu kokka leero nga kwoli abayimbi wofunamu kati manya nti akati akenkya okata waliwo agenda okujja nga amanyi okuyimba waliwo agenda okujja ne tekiniki ez'enjawulo nga nawe talenti yo teyiise naye nga wazzeewo owa style endala so okwatamu kati tovimba nze waliwo olunaku lwe nakubira 10 ng'afunyemu kuba abantu bamuwaddemu ku kati simanyi oba akyakayina oba akyakanywezezza nga bwe nali nkalaba simanyi oba 10 akati akyakayina naye nakubirako 10 omubuukinga ku sho gye ngenda okwogerako maaso awo ne ŋŋamba 10 njagala onyimbireko ku sho yange 10 yaŋŋamba kyogenda okukola olina mmeka naŋŋamba ne mugani na $1,000,000 naŋŋamba ayagala $4,000,000 naye nga sho gye muwa ya Kampala wano ayagala $1,000,000 meka ne mugani n'emu nenyongerako nenstretchingamu nelegano budget nenjongeramuko nengenda mukamu kitundu 10 yaŋŋamba kyogenda okukola yakola nkola ya epas gye yakola ngedda kyogenda okukola kubira nandolaavu okubireka omentioninga otya amanya g'abantu yamentioninga amanya g'abayimbi bimanyi nti tayinza nakuyimba line 5 ng'oli yayimbye 10 tayogedde bulungi nemujjako nemwesonyiwa yansanga naŋŋamba nti yali akubiddwa naye ne oba okubiddwa bantu bangi bakubwa tolumba brand ya muntu nze 10 nze mulumbira nkuba yampisa bubi naye nze kizibu nnyo ddero mmanyi sirumba brand and people fight so hard for their brands waliwo olunaku saalo yayogera layini emabegakaawo n'agamba nti abaliwo kati mukole nnyo abajja aleme kusanga nga teweeterezeza akube onyiige segere omwana agenda ava eri akube tune agule emmotoka azimbe ennyumba azimbe apartments onyiige gwe abaddewo emyaka 2 ng'oli muzigo saa yakoogera ako ate nga si buzibubwe wakozesa wuyo mukisa gwo akati bw'okakwatamu gwe omuyimbi tovimba tovimba olwaleero ekikuvimbya ki ombwe abayimbi babonaabona abayimbi lero nkubuulira abayimbi bali bubi naye omuyimbi omusanga ng'afunyeemuku akayimba nze badijja abasinga ndoza kati 70% bagamba abayimbi bantama nze abayimbi tebantamanga kuba benkolamu naye abayimbi manya nti enkya toli w'amaanyi enkya toli w'amaanyi waliwo omwana bamuyita Kyayi Wenjaye simanyi Omutume Planet Omutume Planet wakuba tune eyo nze yannyumira najagala ng'omuntu nali ku BBS by then ntuuse wano Planet mabegako wano katono Planet wagikuba nze nafuna oluyimba nze omanyi ndi omu kuba tayagala ssente mu industry nkuba bukubi luyimba lulungi Planet bwakuba oluyimba nalwagala twali ku Kyakala BBS ojijukira Kyakala nenkuba oluyimba nensaba n'enamba ye nenkwata clip nenjimuwa wemala ogimuwa tanatuuka sasulwa wemala ogimuwa oluyimba ebyaddala
olwokuba abantu abamunze ku omu ku bo balwagala abamu abagaliza industry ne tulukuba olima ne luyitawo we luyitawo omulenzi gwe nalinga nkubira nga naye ankubira nga twogera naddamu ogikubako nga lwagikwata tali amugamba ono Ranks Venom te nga naye abadde kumpi ne bagimuwa ono Ranks Venom nayogera nayo kyakiriwo ndira somera nkyebasi titi navimba nga ne kati nzi teri agenda kumbuuza luyimba lupya teri ambuuza bigambo kibipya nze vibe nyongera ku vibe nze emota aliwa mtu mu planet kana nonyo oluyimba lulabako talulaba nze nali badde nwana naye kitegeeza bwe yampisiza obubi bangi be yayise obubi bw'ati olw'okuba yafunamu kati be bayimbi benkunyumiza abayimbi abazaalayo omu omanyi omuyimbi yayimba akayamba amasannyalaze ne gagenda babakunyumiza bamita Karama abantu bana bali mutulaba bonna oyinza okusanga ku bantu 100 abatulaba banna be bamanyi erinnya lye bamanyi Kayimba yakuba akayimba n'ava mu bantu bakuze nabo nadda mu Planned Kids olw'okuba kubya akayimba ne babeera bano abamuteekayo ne banyiiga agenda okudda ngena akayimba kaweddeko bano bamukoze bali bayuza omuntu atalabadde naawe mujjaneyo wakufuna agenda kukozesa bukozesa abalina kyakwagaza olwakuba okakubye era bakayimba okaggwako nadda n'agezaako kuyimba ennyimba endala ennyawo agenda okuddayo mu bano amugamba tukwongeremu kumukisa era oddeyo beera naffe wano kati tetugenda kuwa mukisa era yaddayo bamuwa akatebe ali nabo mu ghetto tebamwongera mukisa so kino nkigamba abayimbi nkigumiza abayimbi tovimba leero enkya toliiko tolinga lese Abitex anoonya aliko n'amuteekayo Abitex tagenda vaawo kati oba mwogera bikyo baye endongo ya bubadi oba biki kuba ye awa bantu kye baagala ye bantu tebamwagala obale nnyo emboozi y'okuba abantu kye baagala nyagireeta mu maaso awo Brown kuwaddemu ladies and gentlemen tuline Ranks Venom ova ku Favour omaze ogamba musajja kamulekeraawo kivaako ojje n'olabya ku bayimbi mpola kati Kaziwe Bashir olw'okuba nti nalekawo oluganda olwa muganda wange Zigi Kaziwe Bashir yali yakola online radio ng'eri awo Kaleerwe Kaziwe Bashir yennyini oyo politician yafuuka politician yali alina akozeeyo ka online tv ke ng'ali mu kweyiya ebbali nga tanaba kuddamu ebyo byalimu era ekibi ekyaliwo nti era yatuukirako Zigi yennyini yantwala ku Favour namugamba yali mukwano ga Zigi Zigi yari afunyemu connections namugamba neetaagayo omulenzi nga mulungi wano nawali nga ali ayogera ali lively neetaaga presenter kati nga nafunamu ku skill ne tukola ne demo awo ne Zigi n'akola demo ekyenjawulo ekyaliwo era Kaziwe Bashir we yakebera zi demo era ng'eyange agamba ono omwana kikutadde wala buli muntu asoma journalism tumiddeko bannange biraba edduka demo zenkoze demo abaana ze bakola simanyi oba bazitwesa bamutuukako ene nze kanywemu nagendako awo ku umukati namugendako ku umukati nagendako ku umukati netulwa mu klasi abasoma journalism nenga bano bona soma mwana wange naye omala osoma gattako ko n'ekirala kyogenda okukola mwana ashiraga shimba ina mabegako emyaka egiso yagamba baba wakizike what are you talking go to class nasoma they invest in their actually a lot of time so Kaziwe Bashir akwata demo tukozemu ku demo awo ntandika ku nga program eriko eriemu twajja babiri yandeeta nono nebakwata demo Kaziwe Bashir naga kanjira facilitating ono eyandeese ne basooka mukola ki
era ne wabaawo okuyombagana awo era ne baali bagita Nice Radio olwokuba ne Kazibe Bashir yali ndowooza alina ekirooto kirala kwe kugula Nice TV olwaleero era nevaawo ne baŋŋamba tugenda kudda ku Nice TV ne ŋŋamba ate yantwalayo naye munyiize nzija njaga neewala okunyiiza abantu era nze omuntu agaba Venom yampisa bubi si bintu byange era ne Nice nayo nenjireka nga mukulu wange kulwa bulungi wa mukulu wange nayo kanjite so tuli awo covid nakola ki nakakola ku gundi media maker zona za community eno ya online ya community covid bwajja netubeerawo jukira mbali ne ya mabala nga sende zintwala mu bino biki kwebale nnyo mabala bagaggadde buli kimu bakigadde era nze omuntu bwanyumya n'agamba nti Venom yali wakabi before covid abalimba sina bwe nabeerako wakabi before covid nkubulidde story yange nawe bwange omutwalo gumu ebiri naye nagezaako okwongerangako buli kaseera okuzimbanga so wemba nga mpangadde nnyo mu industry before covid nawanga emirundi emyaka ebiri egiri solid so mbadde nga n'abayimbi mu industry naye nga siina kyendi era omuntu asoga Venom abaddewo for a long time naye nga yes abadde ndabanga nabaki nabali mu limelight bagalawo amabaala ntula wansi obwongo bwesibe era wali omusajja amuyita Papa Shem sinza mwerabira sawa eno yasala agenda Rwanda yali mugezi nnyo yali omu kuba komiti ya U24 TV omwami oyo nafuuka mukwano gwange olwokuba nali njira nnyo mubavubuka nandabamu vision yampanga ku ssente buli namuganga papa biganye nanyigirako ekyesatu mu covid akimanyi siina kiddako ate ye mugagga papa kiganye nanyigako kyanyigako papa kati newaze wampadde ekiganye nanyongerako so ng'embeera eyo nampa n'omulimu antwala ku kampani bagita Child Africa eri kansanga awo Child Africa NGO webale nnyo ogimanyi kasajja gwe ssebo naye mukola research senga mbadde nsobola okukolamu akantu kasenga nnyabo naye okuba ng'oyimidde ku platform eno olina okuba informed olina okuba nga okola research so neŋŋenda ku eyo Child Africa nga manyimu okuvuga kaddigi kuba mu covid wanayiga omanyi covid yatuyigiriza bingi oyiza okuvuga ddigi oyiza eyiga ebintu byosobola okuyiga mmotoka kubanga kubo lyabanga webale nnyo so neŋŋenda ku Child Africa ne bambuuza omanyi okuvuga ddigi nenjikwata ne bampa ogwa delivery ne bankwasa kaki kazugu nga nkayina nsula nako mbeera nako papa yashomi yakansabirayo Madam Julie Solberg ali awo yakulira eyo NGO bampa ku mafuta nange kennyini nga era omumanyi covid njiya delivery ndetera kino biki ate nga kulya ddala obusente bwange nengula n'ekipiki nengulayo kibajaji ekikadde $800 ngeno baba baginsabyemuko ka weekend bagalajuwa delivery gayo mulala nga njiyiza ku kino so ntandika okuvuga nga delivery biki mu kuvuga delivery wakati mu covid mfuna mukwano gwange bamuyita Oweka yabwe kati olunsembedde ntandise okuleeta emboozi kati gye ntuukako wano mfuna kyali wange bamuyita Oweka yabwe era mu nsi eno nga sinaba kunyuma ku Oweka yabwe talina kibi kyasobola kunkola kyenkana birungi bye yankolera nkaddamu talina kibi Oweka yabwe bamuyita Bukenya Gonzaga talina kibi kyasobola kunkola ne munyigira ekyenkana birungi bye yankolera era mwebaza ne bwe ŋŋenda ku shomeka nkyogera Oweka yabwe musajja wa kabi so nenfuna kyali wange Oweka yabwe olwo nga nkyali ne Vale nga we nagaye natendanizo managing Vale Oweka yabwe nagezaako omuyambayambako Oweka yabwe Vale yantuusa ku Oweka yabwe n'afuuka kyali wange Oweka yabwe afuuka kyali wange ng'akola ku BBS Telefina program Kyakala abantu batulanga mu ddiiro ne balaba endongo eyo kati Oweka yabwe ntandika omuvuganga mutwalanga ekiro
nange olunfuusa wa BBS ngamba abantu ewaka ngenze ku BBS mutege naye nga sigenda genda kumpewo Owekaibwe lwa mentioning bw'ati abeereka bagamba otulimba tokola ku telefone bakutumira butumizi mbaga wabaddeko paka ssaawa mmeka kinagimazeeko sho kyeka wasumagiddemu nazzeemu naye nga saakoze ki nga sinnabatandika kulya ku telefone kyekituufu ekyo kimanyi okubaana bayiribyo media nze media njiwa ekitiibwa bw'ogituukako yes media naye ngimanyiiko kimize n'okitegeera kyeyogera kimize n'okifuna so Owekaibwe netandika ng'omuvuga kubanga njagala okuvuga ng'ekiro mutwala ku terefayina ne mulinda ne muzza ne mutwala nga neewaayo buli Friday mutwala ne muzza wakati awo olw'okuba nti Owekaibwe yali asobola otambula ate nga nange muvuga olwo bankolera ka artwork olw'okuba nagambe nali nnyimbamu bankyaza ng'omuyimbi ogwasooka bankolera ka artwork kaliko terefayina kati nke neesigula buli wensanga police andi wa media ndi wa BBS yitawo kati nga n'Owekaibwe muyina ne wetusanga basirikale kiro ku 8 gwa kiro mugama tugenda nona mawulire tutuna kaadi naye nga basirikale batya nnyo kamera nobeera nnyo mu kamera omuntu abeera mu kamera musirikale bamutiira ddala tuvuga tugenze mu Makindye Owekaibwe anconnectinze ku bantu bangi awo anconnectinze bambi Owekaibwe yantuusa ku bantu Owekaibwe ayina abantu ayina emikwano so Owekaibwe mu kubeera nti alina emikwano mingi waliwo abalenzi bali beeyiya bakola online TV yawe naggulu babakola online TV ya ku hyping era yandunge show ng'efaanagana nga Kyakala Owekaibwe nantwalayo naŋŋamba bampiseeyo naye njaga tugende nga ffenna kubanga nze muvuga wetutuukayo naŋŋamba kwatamu ku microphone naŋŋamba olaba akantu ako wotunula kamera akantu ako akabbula kali abo be bantu bw'obeera communicatinga nabo koba weetegereza koba ogobereza amaaso era akimbuusa nenkuba vibe kati olwo Owekaibwe clip zino zetwakolanga ku online TV ene bayita TriStar clip eyo bagisalayo bagimuweereza agiteeka ku status ye producer wa show gwe bayita Hilary Kigozi alaba clip agamono si egayi gojja naye wano bulijjo MC Rank 7 omwatakuta mabeere the guy is good yagira Owekaibwe abantu teeri online TV jukira byonna bye olwo ntandika okujja nkulaga bwe nnyingira mainstream Owekaibwe clip agiteeka ku status mukama wange Hilary Kigozi n'agisportinga sportinga talent ono si egayi gojja naye the guy is good nagamba nategeera nti ngendanga ku TV navange waka nga nyambadde bulungi ngamba luliba olwo ng'ekiroto kyange kigamba luliba olwo ne baŋŋamba kola ki jangu ate zirimu naze sambadde ngatto navange waka nga nyambadde ng'agenda ku mpewo so mukama wange alaba kilipo eyo lwagirabe lwennyini agano gayi ali wayambadde bulungi si lwagimpa jangu oyingiremuko lwe nayingira ddero si paka leero lwe nayingirayo sinayiga bulungi kukola ku hypinga kwa TV ebbugumu weeriri naye nga ninamu element y'okuba nti ninamu eswaga ku stage mpimba nzina abantu basobola okunyumirwa basobola okuva ku byoyogera nti si birungi nnyo basobola onyumirwa amazina go n'engeri gy'oyambaddemu style yo so laba mukama wange n'ayagala ekyo agandoza okuyiga ajja kunfumba mpola ye so abantu baagala ekyo mukama wange nandekera omukisa bw'atyo nenyingira ku terefayina muganda wange ogwasooka ogwokubiri ne bikwatira ddala bwe nali ŋŋamba bantumira butumizi nenyingira nkuba ku terefayina awo kino kantyogereko terefayina twalinanga show 2 Friday ne Saturday kati nga Saturday yamaanyimuuko kati Saturday yamaanyimuuko nemba bulungi Friday nga bali ku Friday bano baagala nnyo okugenda ku Saturday kubanga Saturday yerabibwa abakungu enkya baba tebagenda abakungu ba Buganda enkya baba tebagenda kukola eba Saturday nga Sunday bagenda wummula so Saturday basobola obeerako ku TV
kati nga buli ali ku Friday akolerera muteeka ku Saturday. Nze nakola Friday banga ttono ne bantwala ku ki bensanze ku Friday wekabe yantwala nanteeka ku ki ku Friday wekabe twayingira Friday nga no wekabe kwakola kyokka ati laba we muleka ku Friday nengenda ku show gy'abadde akolerera yandeese nasooka akitegera ngamba ekisooka abaana ba Saturday bakwagala kuvimba nnyo bangoye nnyo baluzungu nnyo genda it's okay ekyo nasooka akigumira bw'akigumira kituuka ekiseera nze agenze ku Saturday nsangayo ba Saturday nga bakuba microphone is serious nga ne Friday bali serious naye nga Saturday bakola kakasa jukira Saturday batwalayo cream neno si babi naye Saturday muganda wange kasa meme kato kino kyogera nkiwa bakitege Friday balungi naye Saturday jangu ndabe gwe jangu mpola nja kulagako ya miguwa Saturday so nyingira Saturday nga sinna batuuka level ya Saturday naye nga mukama wange nandabye mu element hira ekigozi andabye mu element ejamu wali nyambalanga ajisana Saturday nina vibe esana Saturday nanteeka yo lwampaka naye nga bwanfumba bwambulira wano toyina kwogera nga bwansomeseza mu mulimu ansomeseza omwo kale kye nakola ba MC balabona kye batayina nagula hard disk kusendeze bampanga entonotono nengula wantera nga buli show gye mmala okukola nze njijjayo nenjiteeka ku tera nenjitwala ku computer nenjiraba mu nendaba wa wembulamu onansinga ki go rewatch the show wawe sisobola wono wansinga webale nnyo kamera najigobera ntya movements nyakola ntya nga balowooza sappe bali bawoza nshowa gijeyo nsindikira mu kilipu shoze njina yonna gwayagala mu kilipu natumidde gundi kilipu jimpe nze nakyembala gubala kusanyusa oli okutegedde omuzanyo wenguyingira nentandika omumanya ono pamita Classmates the microphone general ono pa punchlines tayimba waba ayimbi akwala inemu nga nzibuzibu ba punchline ono omulala wa mazina ninamu ku mazina akuba ne punchlines bwe biti so nimbagatta ono ayimba ne mu koppa mu kimukopye oli wabiri bona nemba koppamu nenzijamu version ya ranks Venom ali solid badija balinga tebagala kola badija basinga bayite bagala nnyo kola nange badija basinga tebagala kola nange olwokuba nali si blending bulungi nabo of course waliwo ababaddewo bakwatagana nene nguma nenjiga mala okuyiga badije tubuka ekiseera nga buli dija agamba njagala session yange gikola nani emanya nonkoze era ex galukande CEO wa X Events asobola okunjulira yangamba mu butuufu okoze DJ Albert anjulira mu butuufu okoze tukujukira nga wakajja DJ Shan anjulira ngamba mu butuufu okoze DJ Shan yete yanganyanga nakwata ku microphone ye olukuba DJ wa amaanyi naye bado kesene banga Venom werwanyeko so kati nkujira olwo nyingira ze covid ali mukugwamu nyingira kumpe covid ali mukugwako bigwamu amaanyi webigumda nga obitandika okugwamu amaanyi nze mmanya nno nina okuteeka mu element of presenting eno TV sina kubeera just obezi MC wabiri mukugwawo bino bya covid bino sho bino zibadde ula covid ali mukugwawo atandise muzee atandise tutaamu kwa atandise okwa adjustinga olabuka gamba n'okuzzaako ekiddamu ndabuka kyali wange Douglas Lwanga omumanyi wa NBS Douglas Lwanga ayina essomero bayita Papa Skills ebukotaawo emabega wa Sudiru awo ampa omukisa gw'okwongerako ku kitabu ayina basomesa skills nzirayo nsoma kye bayita public speaking wensoma public speaking olwo terefayina batandise okusalako ku bakozi balondamu ba MC abatalina nnyo batafata nnyo babalondako nekyo bagala gisalako emu baze kwemu ngatta mu public speaking
olwo nga ne ku terefayina wano siri just MC kwa MC bajjanga kiro tebadda misana naye nga nze nzirayo okufata nzirayo bafula mikwano jange ate gwe nkola ano Kyakala mbeesesezaako nkwanye emikwano awo nyingira mu sales nyingira mu production nkwanye emikwano nga bwe nzija mu meeting yaba staff nze bammanyi ba MC abaddewo emyaka gyonna n'olwokuba nze emisana wano nkomawo ne ngadde olwo wennyumya naawe bwenti sabwenti bwe fata ne bagisalako sho ne bagijjawo emu ne bagamba katusigazaawo Friday omuligido oguvuddewo Friday yokka kubanga abakungu balina byebagala olaba ku Saturday biweddemu amaanyi baagala ebi productive yatudda ku Kyakala eno gye bankome nga sina kutuusaawo kyatuuka ekiseera nga Venom nkola kati ku showbiz nkola ku mudigido ne Kyakala eyantwala akola ku shweta naye nze nkola ku eno neeri kyali kizito nno era muganda wange n'ebiseera bye yaŋŋambanga kino kyabujja nja kutuuka nyiige kuba ndaba mukama wange akwagala nnyo nja kutuuka nyiige ekyokunyiga kya buntu nawe ddala okimanyi ekyobujja kya buntu kiri mu butonde era yabiŋŋamba wekaawe naye nandeka kuba yali kyali wange so ne kituuka ekiseera ne bagoba ba MC bonna ne basigaza MC Ranks Venom n'oweeka yabwe